Hello guys, this is Sheila Adita. I'm back with an interesting video. We are getting inspired and motivated. Tuchali ku nyumba ya mukuru wange. Yeah, this is my sister's house. This is her house, my sister's house. So, it's not any other person's house, but our house. Omuntu ayinza okugamba wagenze ewa minister no recording a video, no? Ndi waka. So, tutandika na art ono. As I told you, I'm a person of art. I don't know what symbol is this, and I don't know its meaning. Now you trust me to get ampola. For those ones that know this symbol, mujja kutuyambako mu interpreting the meaning of these symbols. Jangu tugende tugenda nga tulaba this art. Engeri gy'afannamu up to area waffe. Stay with us. Mpola on the journey. Ngabolaga this art. Ono art ava Kenya basically, isn't it? Yep. Ono art wa Kenya. Mwana bamanyi art like me, a person like me that has ever done art. Manyi chenjogerako. Ono art gwa fana. Tugenda mpola. Inekubo genda waffe. Okwana. Tugenda ripoti nawo. Naye tusaba akakapande tokateekamu. Omuntu ayinza okulaba n'agamba kanoonyeeyo eyo ngende nkwateyo atandika okujja alikodinga nga tumuwadde eki nga tafunye eki lukusa oshege nekeeki eno gireke netugenda kukwatira mukolowooza tewali buzibu kubanga tukwata ono ati ekaika agendewa. Zino symbols na oina chozimanyiko? East Africa no gundi kyetegeeza ki? You see Kenya. Ate eno wano? Uganda. Hey! Obwedda zino map ate eri wali? Kenya, Rwanda, kuliko TZ. This is Kenya. Uganda. This is Tanzania. Olaba kino wekimisinze mbobudda tokimbuusa. Mbobudda kino tokimbuusa. Obwedda manyi these are just symbols. Obwedda nga tombuusa. This is Rwanda. This is Tanzania. Kuno sikuswala fizi tezabulira mu ssomero. Kati nasomera ki? Nasomera ki? Kino sikirabanga. Obwedda manyi zino simbo. No, just kala wona bisa. Totadde ko nyo mugonda. Nengo kuno nga kuswala. Eno yawa. Eno Uganda. Kino kika jangu. Banange naye oli mubi kyankubuulire genda gamba babanga tituuse waka. Obwedda mmanyi zino symbols nga sinaamu nakirowoozo kyonna kiŋŋamba. Just as what we want naye nga oba tobifollowinga kirabika naye nga yazo nedda kankubuulire mbadde siina nabwongo singa bibadde bibuuzo nga byebimpisawo mbadde engudde. Singa ozibadde fayina obadde ogudde? Mbadde engudde kalamba. Toba kumbuusa weebale natwegattako. Jangu. Zino zonna zifaanagana. Eno Uganda, isn't it? Eno Kenya. Akwata video yankuwa. Uganda, Kenya. Tanzania. Eno? Uganda nga temulimu bbulu. Anti kati olaba. Era biri singa ofollowinze. Just mulimu ndowooza. It's like nga bw'ogamba nti artistically yakola flag nga ziri mu patterns. Eno Uganda. Eno? Eno Kenya. Ozikwata simanyi. Abantu bagenda kopage. Video tegwayo nga tenyina manyi. Eno yawakozi.
Germany olimba ndio si Germany eno kwa mmoja eno Uganda recording akano kapati kona tuko yo banyonyola kwa newe tunyonyola tetubitegera odeko wano kano ka garden tubagamba mukole sente mweyagale muyeyo mukole sente mweyagale nze muganda wange agimenye muganda wange agimenye nze I did not expect this nakoma okujja eno long time ago maze 5 years 5 years hey wali muto nnyo wane naye tukimanyi like this side oyinza okulowooza eringa studio era buli muntu agamba eno studio yawo ono ngambye nti bamanyi okujja waka nga bakonkona nga bamanyi waliwo pati yeah wekiri laba eno layo ayi layo it seems to be lion Lion. recording eri yonna waggulu bajja kulaba ewaffe wetubeera bajje toteekayo tandikira ku kino bosi timwisa olinga wamutuusa wano bosi timwisa olinga wamutuusa wano bosi ya your brother Sister. muganda wange my sister she knows sister hey but then manyi your brother from Eastern oh my sister She's sister to her wife. oh Yeah. oh one man She's her wife too. yajijjamu ensambi ate musose mugamba nti sisi ngenda recordinga art ali okwo you get banange that is our video for today nsigadde yenze Shira Adita embagala nnyo akatambi ako nga wookalabye awo nno waka waffe yes waka waffe agamu ku maka gye tugenda gye tutambula mu ba relatives aba family member amaka go gansanyusiza nnyo era nze mu Uganda muno mbadde sirabangako muntu ayina such craft naye insazeewo craft ono mbeere nga musharingako nammwe tomanya osobola okulaba ng'olina ekirooto kyo ekyokuzimba n'ogamba ewaaba Adita waliyo ennyumba efaanana bweti ne bweti kanjikoppe ate era olaba gy'okoma okukoppa ekintu n'okiteekawo oba owa abalala okuyiga obikkula n'obwongo bwabwe nze that's what I think naye woba nga toli wa mutima mulogo oba osobola okusomesaako abantu abalala so eyo video njikuteereddewo si kweraga video eyo njikuteereddewo obeereko ky'oyiga in one way or the other bw'onoovaawo nga toyize n'ovaawo na mutima mubi instead na mutima mulogo omutima ogukolima omutima ogutayagaliza my dear you're going nowhere just not know your life egenda kuba at one step naye woonoolaba ekintu ng'ekyo n'okyegomba n'ogamba bannange these people may God bless me so that nange inkola exactly abantu bano kye bakoze ebintu ebyo bye tulaba ebyebbeeyi bikolebwa abantu era nga abantu be babiteekawo so I have hope that you can be among those people abasobola okuteekawo such buildings n'ozimba ennyumba ey'akabi ey'ebbeeyi n'oteekako buli kimu omutima gwe kye guyaayaanira akabokisi ndese nga kagule komenti nga tumanye endowooza yo gw'olowooza ki ky'olowooza ku maka g'aba Adita galabika bulungi oba nedda era gwe bw'ofuna chance Katonda nga kuwadde ssente osobola okukola ekintu ekisingaawo oba tokolerako ddala gwe tebikunyumidde nammwe tukimanyi nti gye muli naye ate era gwe wenatannaba kusubscribinga bambi subscribinga nga weeyambisa n'akaddaako nga buli video yonna gye tuteekayo ekutuukako bulungi mbagala nnyo see you in my next video.